Uganda at large nga bweri enkola yaffe wano mu Mikwesese tutera okubeera nga tukuba ttooki ku bifa embuga wamu n'ebifa Emmengo oba n'abo abalina akakwati ku Mmengo ne Buganda. Era olunaku olwali Lumuganda bwe nkuleetedde emboozi ebbiri zonna nga nzigasse wamu Katikkiro Mufezi obukadde 3 yabuuse ekikomera ekya wooteeri ng'Abawannyondo bamusazeeko emaali ye Lugenda. Aba State House bwe bati munnange bamulemesezza okulaba nga alaba General Museveni, bamulemesezza kubanga era okumusisinkana si buli omu, kisinziira wa ayagala okukukwasiza naye nga ssente be bazirina era buli yenna afuna obuzibu alina okuddukira ewa General Museveni. Omutaka wa Lusimbi ow'Effumbe ajulidde ewa Kabaka alangidde kkooti ya Kisekwa obufere n'abanene abalya obuwumbi bwa ssente anaayambibwa. Yaddukidde okubeera ng'akuba enduulu. Haji Haruna omusomi w'edduwa bw'oba olina ebizibu olina okusoomoozebwa nga bw'akunnyonnyola waalibadde munnange omweyuna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Haruna omusomi wa dduwa asangibwa ku Wejjinja. Gwe wenna ng'oli eyo olina ebikusumbuwa, endwadde ezitategeerekeka, nkola ku nsonga z'amaka, ebyenfuna, abaagala okugenda emitala w'amayanja obigobako tebitambula. Gwe wenna ng'oli eyo okozesebwa amagini, ensonga nja kugikolako. Munnange obunkenke n'okusattira bibadde ku hoteero ya Popo Memorial mu Ndeeba. Bawannyondo abakambwe okuva mu kampuni eya JBM Consultants, Bailiffs and Auctioneers bwe bagisazeeko okukwata eyaliko Katikkiro wa Buganda JB Walusimbi nga bamulumiriza nti alemereddwa okusasula looni ya bukadde bwa ssente za Uganda 305 bwe yalya ku muwoozi wa ssente mu June 2024. Obudde bukyali 2024 mu June wano obukadde 305 obudde bukyali amubanje nga 2026 tumaze okuba mu kalulu 2026. Kati ensonda munnange zitegeezezza nti Bawannyondo okuva bwe baafuna ebiragiro okuva ew'omugagga Michael Hadoke okukwata Walusimbi olw'okulemererwa okusasula ssente ze nga bwe bakkaanya mu ndagaano, bamaze ekiseera nga bamuyigga wabula nga buli bwe babeera bamufunzizza nga abatebuka n'adduka okutuusa munnange bambega be baamutaddeko okumulondoola bwe babategeezezza nti yabadde ku Popopo nga anywa whisky. Ono yabadde ne mukwano gwe eyali omumyuka wa President Edward Kiwanuka Sekandi nga beewaamu era munnange ekyenge kyabadde kibatambulira bulungi kyatuuse ekiseera ne kibakuba. Munnange bano bagenze n'ebiwandiiko byonna ebibawa olukusa okumukwata wabula kyababuuseeko okutuuka ku hoteero nga Walusimbi tebamulabako wadde nga Sekandi munnange yabaddewo n'abagagga abalala nga bwe bali awo nga basanyuka. Wano omu ku bakozi yabategeezezza nti omuntu gwe banoonya mbu abadde yakafuluma nga yayise na mu mulyango ogw'ekyama oguyisibwamu abantu ababeera munnange batayagala kulabibwa. Bawannyondo bwe batyo baavudde ku hoteero nga beesooza n'okuwera nti Walusimbi ne bw'anaakola atya balina okubakwata ate agenda mune kubasasula ssente nnyingi mbu
olw'okubatawaanya okumukwata. Bano basooka munnange kuweereza Walusimbi ekiwandiiko ekimubanja ssente ez'omuntu waabwe nga 25 Julayi 2024 nga kuno baateekako endagaano emujjukiza nti ssente ezimubanjibwa yazirya nga alina okuzzaayo $277,500 nga n'amagoba kwegali ekintu munnange kyataakola nga kati ziweze obukadde 305. Ensonda zitegeeza nti Walusimbi okulya looni yalina ddiiru ya golodi gye yagoba nga Bawannyondo balowooza nti abafere bayinza okubeera nga bamuyisaawo nga y'ensonga lwaki munnange alemereddwa okusasula ssente ez'omuntu waabwe amaze ekiseera nga amwewolako. Ensonda zongedde okakasa nti ennaku zino Walusimbi alina ebizibu bya ssente. Yagezaako n'okuddukira ewa mukwano gwe Gen. Museveni amutaase, wabula munnange abaana mu State House bakyamulemesezza. Ensonda zitegeezezza nti Walusimbi yalya looni nga alowooza nti essaawa yonna Gen. Museveni agenda kumuwa ogufu mu gavumenti ye, wabula ab'omunda mu State House bategeezezza nti eyali Katikkiro abaana mbu baamuferera bwereere. Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi II mu 2013 yagoba Walusimbi ku bwa Katikkiro n'amusikiza Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, wabula nga mbu waasigalawo oluwonko olw'amaanyi wakati w'obukulembeze bwa Mayiga ne Walusimbi. Era lumu bwe yali abuuzibwa ku bukulembeze bwa Mayiga, Walusimbi yaddamu nti tombuuza ku bya muvubuka oyo. Kati yo nga tuvuddeyo muganda wange omutaka Walusimbi ow'effumbi ajulidde ewa Kabaka bw'atyo alangidde kkooti ya Kisekwa obufere n'abanene abaalya obuwumbi kati munnange abakulu mu kika ky'effumbe nga bakulemberwamu jjajjaabwe omutaka Yusufu Walusimbi mbiro za nkya wiiki ewedde mu butongole bawaddeyo okujulira kwabwe ewa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II nga bawakanya ensala ya kkooti ya Kisekwa eyamugoba ku bukulu bw'ekika ng'emulumiriza okulya ensobole. Jjajja Walusimbi asabye Kabaka amubeerere wa kisa asazeemu ensala ya kkooti ya Kisekwa gy'alumiriza nti teyagoberera mazima obuwangwa bwa Buganda ennono n'ebyafaayo nga emugoba ku bukulu bw'ekika. Ono ategeezezza nti kkooti okulagira nti Kasolo tabeerangako mwana ow'omutaka Walusimbi eyasooka alina okuvaamu omukulu w'ekika kimuteeka mu matigga nga omuntu ne banne bwe bava mu mutuba ogwo, nga ensonga eyo Kabaka alina munnange okugyetegereza ennyo. Mbiro za nkya abuulidde Kabaka nti okwesigama ku butabo obwawandiikibwa abantu okusala n'okumalawo enkaayana mu bika bwali butali bwenkanya gyali nga y'emu ku nsonga eyaleetera kkooti okusala omusango mu bukyamu. Ono alumiriza nti kkooti okukola ensala yaayo yagoberera biragiro ebyagiweebwa abantu ssekinnoomu mu Bwakabaka. Batakkaanya nabo nga balowooza nti engeri yokka gye basobola okufuna emirembe kumugoba ku bukulu bwa kika. Okujulira kwa Walusimbi kubeera kutegeeza nti ebiragiro byonna ebyayisibwa kkooti ya Kisekwa omwali n'okulagira bonna bekikwatako okutandika ku nteekateeka ez'okulonda omukulu w'ekika omutuufu ziyimiridde. Abattiimu mbiro za nkya balumiriza nti okugobwa
k'omuntu waabwe kulimu ddiiru ensava eziri mu buwumbi ezaali zimuleeteddwa abanene mu kika, wabula n'agaana mbu okuzikoonamu sitampu nabo munnange kwe kusalawo okumulwanyisa. Mu ddiiru zino mwalimu okutunda olusozi bakka okuli obutaka bw'ekika, nga luno Abachina be baali baagala okugula ettaka lino basse ejjinja eririko balikozese mu kuzimba oluguudo olw'Empigi Kampala, nga baali baagala obuwumbi bwa ssente eza Uganda 5. Abanene mu kika baamutegeeza nti ssente ezo baali bagenda kuzimbako ekizimbe eky'ebyobusuubuzi ku ttaka lyabwe e Mengo ewali ofiisi yaabwe, nga kino munnange baali babazze nti kigenda kugaziya enfuna y'ekika, ekintu munnange mbirozo yakya kye yagaana ne banyiiga. Omutaka Simeewo Kiwanuka eyali omukulu w'ekika eky'Effumbe bwe yafa mu 2013 ne bakakasa mbiro za nkya abanene mu kika bamuteekeko obukwakkulizo omuli okusooka okubategeezaako ku mikolo gy'alina okugendako, okumuwandiikiranga by'alina okwogera, nga bino byonna yabigaana n'abategeeza nti ye musajja mukulu eyeetegerera by'alina okukola n'okwogera. Mbiro za nkya bamulumiriza nti ye yakunga bataka banne okugenda mu State House okusisinkana Museveni n'abagulira n'ettaka lye baagaana okuwandiisa mu kitongole ekya Buganda Land Board ekivunaanyizibwa ku ttaka ery'Obwakabaka.